Palaso yali akulira omwalo gwe New York East Coast mu bubbi eyo East Coast yali mubbi yali ne bamu America ne MI6 military sector 6 ekitongole kya Bungereza ekikesi ne byegatta binoonye Palaso ng'akola ne karikatere yali Mexico ng'asala okuva e Maine najje New York yali mubbi oyo Palaso babuulire was ebyafaayo an international gangster. Palaso nga Bin Laden yamuli waggulu yaddako wano asai ebe yali enoonye gwe tulina Palaso ne bamukwata ne bamusiba ekkomera lye bamusibiramu tewali muna Uganda bwe bali baddemu kusibiramu Palaso yamenya likodi ye muna Uganda ekeya eyasibirwa mu kkomera eyo Riverside prison bamuteeka ku Riverside babedde bokka jeyali bano mwana nakuba ennyonyi za America 2 natta abajasi ba America iraka 17 abalumiza America omutwe bakola ki bebateeke America netuuka Palaso ne bamuta kye bamusibira nga bakamuta bamusanga kyazeemu kola atuziza meeting y'abayaga mu East Coast ya New York mu bank ne junior bino bijjawa America watuukirwa omusajja ng'omumanyi is a very dangerous man very dangerous species Palaso is very dangerous bano bali ani skin baana bato oli muyaga ddala bamusanga atuziza meeting y'abayaga bakatero bano abave Mexico Caribbean yaba Caribbean ngabalina tuddamu tutyo okutambuza enjaga yaffe n'emmundu era kasita bamukwata bwe bati bamulinnyisawo nnyonyi ya UN yajja ayimiridde mpaka Ntebe ne bagamba President Museveni kwata omusajjawo kwata Mayanja family Palaso tasobola kulinnya mu nsi eriraanya America wadde Mexico American continent bagimugoba bamuleta ayimiridde teyatula na kutula bamuleetera mu nnyonyi ya migugu eya UN mukago ne bamutuusa Entebbe bamukuba ku airport bamalini ba America ne bagamba president kwata omuntu take your man kifule bakati ebyokulumba alien skin nawulira mbu yadduka n'empingu mu COVID bali bamukutte wano bunadduka n'empingu kati oli ye muganda we Chameleone ye kamuleke bulesi ate ye liko designer Chameleone wano Chameleone abantu beyagakuba bajjoza Black Book Chameleone twalo ebimuli by'omukazi nateete nga wendinda abali mu motoka agalabe ebimuli ebirungi emabbali agajje bisiba tetulina sente n'ebireete n'abitwala ne babisitula ne babisa mu moto omukazi njakusasula tobanyinza Chameleone naguno gwakatasasula that family is dangerous Palaso mu baana mwana wange aliyeni we bakutenda okkomaga tokomaga mu nnyango jangu okuba effe bali baleke you can't open one way yourself uli Palaso muyaga ddala Palaso mbadde simumanyi mugamba Jose mu visa alabe ekinadda blacklisted Palaso bw'ateekamu visa ya America sai ewa Secret Agency Langley Virginia computer zaabwe za kalwedi zimyansa zidi ezigamba oyo mulala n'atwala sai Palaso bamumanyi kwa mu record zaabwe mwali bamulina sai NFBI be bagoba Palaso yeyita king of the coast king of the east abategamba East Africa gwange ndowooza ebyo biwulidde bulungi ebigambo ebyo tamala emirundi Junior ng'agezaako okunyonyola ebyafaayo bya Palaso era ng'agenda maaso n'okulabula bonna bonna abamwesimba mu maaso. Oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliriza gwe mukwano gwange yonna gy'oli wabula gwagala otweyungako kirya wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako otweyungako gwe mukwano gwange aleeya mpuliriza. Abali Bulaaya mbaanirizaako nnyo bale kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Okusinziira ku musajja we bamunyonyodde Goloza alien skin anaamalako oba ayina kusiizinga busiizinzi fire ayina kukita buti n'amanya nti omusajja akamuleke andekere emirembe. Golooza ki mukwano gwange alien skin Palaso yakoze ekintu eky'amaanyi era alina paati gye yazannye mu kibiina ky'ebyobufuzi ekimu olw'ensonga ntino singa Palaso teyalabikirako mu kamera kyandibadde ate kiralamu nnyo. Omusango ogwo
gwandibadde gwekwasibwa ku kibiina ekimu nti be bakoze obulumbaganyi. Kwajjukira nti nno Alien Skin alina ekibiina kye yalumbagana, ekitebe kye yalumbagana, kati omusango bandigudayivatinze, naye olw'okuba nti gwaliko n'obujulizi yali akikoze, era singa tekwaliko obujulizi yali abazanyidde paati ennungi. Golowooza ki?